Uthman bajja ne batuuka mu lutalo lutuyita Ghazwatul Usra olutalo lw'ebizibu ennyo olwalo lw'e Tabuk. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyalwana ko lutalo lusinga lwa Tabuk kubeera luzibu wanga lwalimu ebizibu waliwo okutambula kwa maanyi nga bagenda kulwanisa Abaroma ngate bano Abaroma bangi ate bagagga Baroma bangi ngate bagagga ensozi bano Abawarabu tibazikoze eki tibazimanyidde kuzirinya nekikalubirira nnyo Nabbi mutwalo lw'e Tabuk. Nabbi n'ayimirira mu muzikiti aga neetaaga abantu bangi neetaaga sente nyingi n'ayimirira n'akola kyatakolanga n'ayimirira mpaka ku topu ya mimbali ye ku ddaala erisembayo okukatiriza enki ensonga n'abaga nti bannange neetaaga abantu neetaaga n'emmaali. Bwe yali ku kituuti ku ddaala erisooka Uthmani n'awanika omukono n'amugamba nti nkuwadde ngamiya 10 n'ebizikolako 10 n'abazivuga 10. Nabbi nakkeddaala eryokubiri naga Allahu akbar naga nti yes tuzifunye ebyo byonna naye neetaaga nkyetaaga. Uthmani naga nti naawe nkwongereddewo 10 n'ebizikolako byonna. Nakkirira eryokubiri n'amugamba naga nkyetaaga naga nti nawe nkuweereddewo 10 n'ebizikolako n'abantu bonna. Nabbi n'amalayo amadaala gonna n'atunula Uthmani nga takyamutegeera n'akaaba naga nti Uthmani n'amugamba nti ma dharraka Uthmani ma ba'da al-yawm tewali kigenda kutuukako oluvannyuma lwakati. Uthmani Nabbi agenda okufuluma mu muzikiti nga Uthmani alagidde n'alagira engamiya ne bazireeta ne baleeterako ne dinaari 10 z'ataamulaganyisa n'aziiwa mu maaso ga Nabbi eza zaabu. Nabbi n'agenda n'alwana olutalo n'emmaali ya Uthmani yonna